produce wa gundi weri TZ otegedde munnange Simon yakusunirako ku tips ife wano ku podium mutwaga mansibuko ya buli kimu gwosalawo n'ogamba kantwale oba kambire tulabe nga woyiga kubuulira simanye ine motoka ebbeeyi y'amafuta ogiwulira spidi gagali nyira lero ennaku bbiri nga bananywedde gagali ku 14 ngenda okuddayo enkeera nga gali ku 14 lero ngenza okuyitawo nga gali ku 14 ekigenda maaso simanyira kumanya naye nga tugamba ni president atuyambe njagala kwongerako olamukwano gwange papata bana mimi ondabanga muganda wange akabina akatadde bafuke mfulutanka naye ng'olwaleero musajja wange tubadde tuyambiddwa kati fe oba tulesewo abajjuuti enseno yayonooneka olaba lumbuye yako nenga leero mawuzaalibwa ga jeno oyinza okumwerabira ekikulu okyamuka nnyo kakati nzikuwa zitandike okwerabira emigaati gyange onoonya okunjogezako nti genkola sibitegeera katutandike ne Walukaga kati okimanyi nti naye ebiri ku mmondo bimutuuseeko ate omukazi tazzeeyo mu kooti Walukaga tewali kipya agamba n'omuyimbi atanywa mwenge yogera buli muyimbi atanywa mwenge oba serebu atanywa mwenge omwenge gwe ayina omukyalo waka naye wantonda tomwogera naye omumanyi buli wakuba sho ekyo naye nga ebiri ku Walukaga omukyala oli gwe yazaalamu omwana jjukira yali yaaya nebituukawoko ne bagenda epaka ewa maama Nakiwala nekizuulibwa nti omwana we era neyeeyama okubeera nga awaayo ssente buli mwezi omukyala akomyewo ng'owammonde we yabadde agamba Walukaga takyawaayo ssente naye waliwo meseji eyo gyolaba emitwalo 11 emitwalo 10 egyo kati eyo zeyasobola okuweereza ku luli eri ebiseera biri eri omwana wano Aisha Namugerwa abeera Kasambya yali yaya maka ga Walukaga wali eri ekyengera webatamini bafuna butakkaanya nga amaze okuzaala omwana yeyongera Kasambya mu kyalo so mukulajana ennyo ebiseera nga Walukaga agenda kulabirira omwana yaddukira wa maama Nakiwala kingi era nangira mu nsonga ezo wayingira mu nsonga ezo okakkana nga kooti ewayinzizza omanyi yasooka n'agamba nti byabufuzi yagamba byabufuzi nti ebyobufuzi bino bamulwanyisa kakati ne bagenda mu kooti baluka mu kooti Walukaga nti biri sirias n'agamba nti ebya DNA bivuddemu omwana muwadde erinnya Kabazzi omukulu w'ekika ekya Kasimba era mwana wange n'alabika okumulabirira ze ssente z'olaba ezo Biden emyaka gye giyise kakati omwana agamba twogera ku muwala maama w'omwana Aisha Namugerwa nti amaze emyezi 4 akuba ku simu ya Walukaga tamukwata wakisa nakubira ku ndala waliwo message ene etambula Walukaga sente zo yazisendisa kakati zino eyemitwalo 2 eyabiri esembyeyo enaku z'omwezi nga mmeka ezo 10 tu message eyo onayamaze kudda mu kooti Walukaga omuwala kandi emyezi 4 Walukaga takwata simu ye kati nagamba nedda bwakisa nakubira ku y'omulala oluli eddoboozi ng'agijjako agituga yazeeyo mu kooti nakawa n'agamba mulamuzi saalikomyewo wano n'obulimu bwempitamu nga sikola omwana wange tasoma wazza emyaka 6 naku z'omwezi nga 13 Januari olunaku lw'eggulo kakati eno Walukaga olwategedde nti omuwala azze mu kooti nasindika emitwalo 2 nga ggulo yakoze monda basajja bannange uganda wange erina okuwaliriza okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe taata ate nomunange oyinza alina bangi ebyakemisera byakomawa ebyakemisera ebabivaamu nabyo omwana yawaani omutuufu omwana kemisera tanagaba omwana bagamba nti maama yagaba omwana kemisera tanagaba ki tanagaba mwana wadde yagundi yamugamba Walukaga yamugamba nti omwana aba wange amaka gange wali ekyengera maggule muleete naye nanti kemisera like status gyalimu akyasobola okuba nga asobola okuhandula waliwo olumu weyagala okuwolereza omuntu naye nga tolinawo ogenda naye ekikulu byonna alindako mpisewo kino Sam Mathias Walukaga
meya agabudde alina ekivulu ku Rose Gardens ekyengera sente mwe tugenda okumuwala bino byonna bituusewo ng'ali mu kukola bulungi bwansi nekyendowooza Judi ekyendowooza ndekisookera ddala Samarcus Walukagga naye amaze ebbanga takola kubanga jukira omulimu gwe ogusiga obunene muyimbi amaze ebbanga takola era agambye nti tagala kulabirira mwana we kweyakiriza okulabirira omwana naye naye abadde n'obuzibu bwa sente kasooka tufune maama w'omwana sente zifuluma mu zikootakoota Kemisera namulaba ng'azannya mu vidiyo ya Maaka Makumbi ya Flower gye namulabirako Kemisera wali tomumanyi nali simumanyi era Maaka yamundaga daga nti ono omuwala gwe nazannye naye vidiyo naye nangamba naye si mukazi onoonya wolereza musajja muno kyaliwo nga Arsenal yakubye kyemmanyi twagudde kyemmanyi ku Walukagga nti yakkiriza okulabira omwana naye abadde takola ekyokubiri ate ne bannyinaffe bano bayige omusajja wakuzaalamu tolijufuula kapito talina okwegendeza kiri kimu olaba wali eri maama w'omwana ye tumulina tulabeko bw'ayogera maama w'omwana tujja mufulula olaba Aisha namugero ku luli eri yatabuka nga jasse ono muyimbi naye kati yagaseeko ekya mmeeya kale kyonna kyekiri era Simon yagamba nti abasinga okwagira Walukagga baali naye mmeeya Walukagga tukwagala nnyo ku podium omukwano gwaffe kirungi bayirawe okulaba okusindika ekyabiri ekyo naye nga ndijo ensonga endala zikyatambulira ddala ebya pasita Bujingo ne mukyala we Makula tebitambula bulungi Makula bangamba avuma naye Makula byonna bikole naye okwefaananya maama n'Abagereka tujja kusabula twale tusazeewo nga podium n'ekyo kyokka Yesu kiyisamu buyise ekyo tukireke tujja kusabula kubanga tebakwataganirako ddala tujja kusabula Makula babiri banjawulo kola buyaye bweyo bino ebirala biveemu ebya maama n'Abagereka biveemu banjawulo nnyo bwegayiridde kakati ndijo kiki ekiri ku musango guno Mabirizi ali ku kikati ekifaananyi kino kyali kyaddi basinkana ku kooti egundi Kajjansi juzi wano amabega kaawo mbadde ngamba tibakyasobola okwekwata mu ngalo kooti munnaye lubanga lwa mmindi twandiraba ku gundi ku lwoyo Mabirizi nga wangula omusango gusooka kubanga sofa engeri ebintu gye bitambulamu bikyali kusaidia Mabirizi jukira Mabirizi yasooka okugenda mu kooti oluvannyuma yegattibwako kanso Lutalo naye speed kankubulire development eziyingira buli kiseera zitiisa Simon agamba guno tasobola guwa UCC ekitongole ekivunanyizibwa ku bifulumya ku mpewo yakkiriza okuwaayo obutambi bwonna bwonna obulaga omukolo guli ogw'okwanjula ng'egwali mu bujjuvu so eba wiiniyani y'Amabirizi kubanga olumu ku bujulizi obwetagwa mu kooti ekyokubiri waliwo omukungu era mu kitongole ekya genda kuba bebatafuta nti oba omukolo gwali gwa buwangwa oba si gwa buwangwa naye yakkiriza agenda aba omujulizi musango guno ku saidi y'Amabirizi anti bonna baba bajulizi saidi y'Amabirizi kuba Amabirizi yaloopa wali lukyali awo DPP yabeera ssaabawaabi wa gavumenti omusango naye aguyingiddemu agagutekinga on kati beebuuza buzibu ki obuli musango ogwo nange gye mbadde ngenda beeyi y'amafuta erinnye abagundi mwagala kola bwe muti muli ku bino ku baana abali mu gundi mu nsonga zaabwe ez'okusanyusa ebitundu kiki byonna bye mwagala okuteekako omanyi ebintu ebimu olemwa lwaki ogamba nti Mabirizi tasobola guwangwa tasobola lwaki anti nagamba nze nasoma amateeka ojja genda osome kye bayita doctrines of equity and principles of natural justice embeera ey'obuntu bulamu tewali kooti esobola kusibwa oyo kwoli omukazi ate omukolo nze nguwa erinnya ti nabadde mukola bwenti ne bwenti nze nguwa erinnya wateekeddwa okubeerawo waliwo ebintu ebimu ebifuula omukolo guno nti gwakwanjula si gwakwanjula nga byatuukiriza bwe baali bakola show ya TV eyinza okuba show ya TV mu Buganda nazzi kuno wogenda okwanjula olina ebintu byotwala era certificate okuva emengo webanga yagitwala ati kubuulira ekyokubiri nga luvuddeyo katono nnyo okutte mutwe biri ku
zero enyedde yingidde okiwulidde Saimo kubita emboozi amaanyi agakisiddwa ku musango guno gasuka ku mabirizi ne sipirika okutambulira bisuka ku mabirizi certificate yokka kino kitegeeza nti waliwo invisible power etambula mu maaso yeetaaga kusabirwa aleke waggulu kozi pasa yamuyita ni mabizi waliwo invisible power gye bagamba mbu eva saidi yeri muzoolya ne zikulema okuwolereza ng'ogamba walekazi mabita gyali waliwo invisible power eva saidi yeri simu direct kyotegedde Simon okitegedde oyo alina amaanyi naye nga ne makula naye tatudde alina speed kwayanukula enduuzo sipiidi yo kayoko ogimanyi speed kwayanukula kozi nga tetulina saalongonsiko ndowooza pressure naye nga wamma bino tebisobola kubawo nga locus recruitment services tebaliiwo bangambye beetaaga abaana ab'obuwala okugenda okukola ekata Abu Dhabi ku speed yayiriiri gende makindi walinga ku Haas petrol stations babuuze bakubire ku 0772 kaga5 2308 oba ku 0706 48 44 39 locus recruitment services kakati so kenzijawo birthday y'omunene n'abalala oba munene ki Jeno Sale atani tetumugatta kale olunaku olwaleero Jeno Sale yazaalibwa empologoma nezaalibwa ne tufuna omu ku bayambi yes abamu Chief Listener amanya amalala ge galiwa mukono mugabi City Alos gulu mugulu Kerebu akanwanaho gano galagasanga nina omuntu wange baali bagala kufuna nti naye naye bamuyita Kerebu akalinamu eryo erinnya lyabagundi byabafunye agenda kweyongera anyiga nkubuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo mukama wange naye nakerebu gwe nasanga ate nga yali opposite naye nti nenga mati naye naye bakerebu bona beere bafunye we Kerebu bannanga ate Jeno Sale neeyongedde okwagala wobanga naawe gwe Kerebu neeyongedde okwagala happy birthday mukwano gwaffe Jeno tukwagaliza birungi byereere eggulu mu ggulu tuli galuga mugundi muki Simon natusembedde gundi Simon tuli galuga muki natusembedde ntebe mu ntebe tusembedde ntebe mu ntebe Simon bade nizo mperinya tuli galuga muki olumu wana nebikusukkako era kityo tulinawo n'omukulu omulala mukwano gwaffe tusooke Jeno kubanga Jeno omanyi Jeno ku birthday ye waliwo abantu balina okuba nti balina okuva boogere balamu General Caleb Bakandano aho Salim Sale tukwagaliza amazaalibwa amalungi gwe omu ku bantu abasinze okutubeererawo okutuyirawo omubiri aba industry yaffe oba service sector oba eya music industry tukweyanza nnyo olw'okuba nti gwe buli muntu omusembeza yensonga lwaki tukuyita chief government listener tukwagaliza owangaala ennyo okire n'enfudu z'emmengo hangiriza akutamba. Happy birthday Jeno Salim Sale tukwagala nnyo era nga tukwenyumirizaamu nnyo weebale nnyo byonna byokolera eggwanga Uganda wamu ne music industry ya Uganda tusaba Mukama Katonda akutukuumire ayongere okutukuumira era akuwe ne byosinga byonna okwagala. May God bless you. Happy birthday Jeno Salim Sale. Nze mutabani wo Big Eye. Bless you. Kulwa United Music Superstars Association nze nga chairperson tutwala omukisa guno okwagaliza amazaalibwa amalungi webala okutuuka ku mwaka guno era tusaba Katonda akukuume asobole okukuwa amagezi amangi nga gayakuwa akwongera obuwangaazi osobole okwongera okulwanira music industry. Tukwebaza lw'ebyo by'osobodde otutuusaako n'ebyotannaba tusaba Katonda akuyambe era naffe atuyambe osobole okwongera okutulwanirira ebintu bingi ebigenze mu maaso mu music industry. Webale okulwana webale nnyo webalire ddala webale okwagala industry ya music era webale okujagaliza. Jeno tukwagaliza birungi okubira ddala wano ku podium era Simon mu ngeri ey'enjawulo kakati munzikirize twagalize ku mukwano gwaffe era abanyumirwa nnyo bade njagala kuyisaawo Jeno ashaba nti keeki omukulu agisale bulungi afande enkoojo agisale bulungi kiyenje tumwagaliza Jeno Jeno tumwagaliza birthday mukono mugabi naye ne masembe omutegede bulungi masembe my kid is a superstar yasemba ku meza
Emakalos obulamu bwakyukire mama mukwano gwaffe tunamuyisaawo Jude munaye kati era tumwagalize happy birthday onono naye ayimiridde naye abajjanwali tuli bangi yali omu pulezidenti alina gundi ogenda nosonga nakupimirako yikazi oyagala ezettaka ayimiridde naye yange yabiri 20th January ndalisenze nfudde mukyalawo Esther Namazi Bashiri n'abaana bonde emikwano gyo naffe wano podium tukwagaliza birungi byerere abamu ku bafanisi baffe Simoni obadde mbagamba erinnya tulyesigalize naye ebifaananyi byejo ebiri simanyi lwaki omukama waffe naye tetumujjanjawazaamuko kamya ayimiridde tukwagaliza birthday nojja okuviira ddala wano ku podium mukyalawo agambye nti nze we mumulaga ku podium ekisanja bannyongera genda kufumba keeki ne bwatasala naye ng'ayise ku mpewo za bukedde kimala bumazi kale kakati olutalo wakati wa Vivian Tendo ne yali manager we Oman Rafik. Yes, Oman Rafik. Yes, Oman Rafik, the biggest producers and songwriters. Oyawandika kayimba ka Bosco. Amute. Oman Rafik akirize. Abagamba omwana yayingiramu gundi aba South Africa. Aba South Africa bamukwata bamutwala ku shopping eyo. Ekituufu kiriwo kiti. So far, kachwa nti kituufu kubanga anafunye ku muntu wenjawulo. Yabali nyimiza. Ababiri bano bafuna butakkaanya ng'abantu Oman Rafik n'omuyimbi bafuna butakkaanya naye ali manager wokawuka kyali kisukka kyali kisukkamu bafuna butakkaanya era omuwala andiwa ku Vivian Tendo yadde management enkadde yazzeeyo akasajja kali akavubuka ka producer kali akemakingi akagezanga kukola yazzeeyo mu management enkadde gye yalimu kino kitegeeza nti Oman Rafik naye omusajja omu South Africa gwe bateeka mu kifaananyi Oman Rafik ng'agamba nti Vivian Tendo abaswangizi bampaaziza yashutinze vidiyo nabo mbu kyekimwewaza Oman akkirize nti ono bayawukanye yamuvinge on nona muvinge kati kyekisinga okuluma manager endongo gye yamusayiningira yagenze nayo n'endongo ki tebalina rights kyekyo wewali obuzibu awo kubanga tulabyeeko abayimbi bangi abatabuka bagenze mateeka ani ono bagenze mateeka ndowooza bajja kwesootingireyo ani ono John Black oyatabuka ne bagundi be YouTube ne bazinona ne bazitwala kati ebintu bwe bityo omuyimbi ne manager abatayinako gundi wakoma nti ogenda kino sabira shiba baleme kuzitwala Vivian Tendo nga ku nsonga ezo ne mateeka gye bagenda bannange bintu bulijjo bitabukira ddala we omuntu ayinza Jodi wali olidde ku gundi ku kikajjo ne kikuwoomera no actually nze sirutwalanga lutalo because olutalo luba lu involving abantu babiri naate olutalo luno lu involving omuntu why I came up to post that stuff not to look for sympathy but because my former manager ngawe tuli wano mu camera when you guys ask him abagamba I am peaceful with my artist kutegera but then wekivaawo bituukamuko in my inbox that is why I was nakushingiddwa like pressure yansuseeko nze kennyini nengamba you know what I have to let people know what's actually happening you get buzibu ki obwatuukawo okuba nti mawukana obuzibu kosigenda kubwogerako cause ye nga ye yasazayo ebintu bino tubikwasaganyize mu mateeka and I respect that because I also got professional people abasobola okunyambako and I was told not to say a lot about that paka ngebintu bikoze ki bimaze okusettlinga in the law. Today is a happy day. I came with my friends and my team to call a charity. What happened yesterday njagala nnyo nkireke but twasaganye mu ngeri entuufu kozi ze bajja kuddaana eno njogere kino nakiri
ate bamale baŋŋambe nno kati waneno wayonoonye you understand yeah. Naye abantu abasinga badde balowooza nti ne Omani Rafiki mwava mu bintu by'okuba nti mwemanaginga musically ne mudda mu bintu by'omukwano bye byavuddeko n'obuzibu. No, tekirina buzibu omuntu kulowooza bw'ate buli omu alina endowooza ye. Everyone has a right to think what they want to think. Ayitira mu manager wange Bash. If you know very well, Bash yabadde manager wange even at Route, if you know that. Omusajja singa ajja ne yeetonda Omani Rafiki omusonyiwa ne muddamu. No, like siri mu kudemandinga for an apology first of all, because kiringa bwe nakeera ku makya ne ngamba kati njagala taata wange neetondere, because that doesn't exist. Okitegeera, I don't owe anyone any apology. Olwaleero tulina charity twali organizing ne team yange to reach out to bamaama abamu abatalina bulungi busobozi kubanga people be here in hospitals and we assume kale abantu olumu baba tebalina enough funds sigamba nti naffe tusobola okuba satisfyinga but we can help them where we can. Baira oyo omugwengenda nawe South Africa Judy. Ku kintu kino bwe mpulira omusajja ono manager sigamba nti siri kusaidia Vivian Tendo oba siri kusaidia manager. Omani Rafiki ndowooza ekimuluma mu byonna Vivian Tendo bata appreciate nze maanyi ga mutaddemu. Kyokka no bw'owulira gaayo no engeri gy'ayogeramu. Era boloka odi akatabulaga wandi badde list omanya waje nakujja ba promoters n'abayindala bangi bayiye ku bantu bano bwe mukola business nesukka ku business neyigiramu ebyalaavu bwe mwawukana mutabuka bubi nnyo abo bakyerangira mulimu n'ebisingako byogenda okuwulira. So yenso bakiragambye nti Omani Rafiki naye nze ngenda n'egundi nono naye muvige ono bwe bakola ebibye 24 25 26 27 tulina oyo mwana South Africa tulina naye South Africa kakati Omani Rafiki omwana muleke naye ali kubala ali kusiima bayambye bangi ne batajjukira ate tokaka muntu kukusiima bwaba tali kusiima abatali kusiima muleke atambuza obulamu bwe naye wange mu master Juko anatubuzaako Judy genda ku birala leka kola ki baizo musimu lunako olwenki musabire Doni bili atekawo embeera n'atuyita kachai kaliwa Doni Bahati genda producer oyo tonatumira ku saabwe Abitex nena mwe muka ku bwana Abitex yesunza bivulu yatimbye pozi yabatire nasanze kabako ayina bivulunga 10 ku simu yako ngabulazi wanutandikira wano ayina gombe yagambye nti bana promoter okujja okunjira yetegeka kanetegeke wawe mpiji gombe yetegeka ebivulu biji era omugezi omuyinzi sebo naffe teacher and Simon promotion tulina eriato Valentine mapi naffe tulina kali amagwa mu kisenge ako kamwe omanye kisinza okutabula ebibiina ebyo kululubawa tetutama atukolako bulungi sonabeni yatimbye eyiye mukama wange tetutoma ninye shiro atimbye lukakolako bubi fenga abatusisi b'ebivulu nga abemusinguzi director wa Abitex Promotions promota tikimwetagisa kwetegekera mwaka mulamba ekyokukola tuba tukimanyi tumaze emyaka 2 kukyanga tubaawo embeera tugifunangako tweteesetese bulungi nnyo era abapromota bonna mu ggwanga lyonna beteesetese dda twasabiriza tutuuka ekiseera kituwa tufuuka ekisekererwa kubanga ono covid yatwambudde n'atuleka bwereere tetuyinza kuddamu kusabiriza tukati essaawa zino tetwagala kyennyanja naye twagala eddobo President Museveni bagula eggwanga kiba kitegeeza nti atuwadde eddobo tugende mu nnyanja twevubire twefunire ekyennyanja ffe tusinga okubeera abeegendereza nga tuteesetese ebivulu byaffe era tugenda kugoberera nnyo amateeka ga covid amateeka ga minisitule y'ebyobulamu era tukubiriza abantu mwegemese musobole okubeera ku safe side corona tagenda kuvaawo leero naye tulina okuyiga betukolera mu biseera nga corona waali
oyamuyise Abitex abe musinguzi era wano tuba tetugenda tusasira ku gundi ku Niki bannange Niki mutabani wa Alex yafuna accident nakunga birthday yali yakagwa leero enkeera ate nafuna nenga siza ku mama yangambye bamulongosezza agenze aterera nalabye nga Gulikisa amwaniseko bambi mwana we naye mukama mulungi bambi kaseera zengulu era tugenda balekera baby ono happy birthday baby Furhan baby batabani ba gundi ba Big Daddy owa Baba TV ezo tozityo zongera Furhan okubaba TV Big Daddy oli Furhan fulani ninayo gundi musajja wange Nurudini Ntege mwanyina era basimo genze yalinga gundi tugende mu film extra sobola kwakikocha magogo akyali eyo president ompira mu ggwanga gundi nga sikyamulaba mama wange Becky ngenda kusoka mutwalako mwera Orone Derrick, CEO of Rockus Recruitment Services, company yawandisibwa Ministry of Labor atenge ekkirizibwa kutwala bana Uganda ebweru. Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa